natengenda kuba nkutwala butereevu nnyo munaffe ku programu yaffe Kalumanywera twe Kalumanywera waali jukira twogera ku Bwakabaka twogera ku musajja Kabaka Henry ow'omunaana ow'eggwanga erimanyiddwa nga oba Bwakabaka omanyiddwa nga obwa Bungereza. Lwaki tumwogerako ensonga ki emabega luli twajja twogera ku basajja ekibuzo mwaki tubuuza wano abasajja balina kye baakola okwali omusajja amanyiddwa nga John Wycliffe omusajja amanyiddwa nga amanyiddwa nga William Tindo ne tugenda ku Martin Luther kati abo bonna biki baakola oba effect yaabwe yali ki ku Roma era mu biseera ebyo tugenzo kiraba ate mu kibalo of course tosobola kubanga ate onnyonnyoka reformation ezaaliwo zonna nga tosoose kubanga ate munanga otegeera omusajja Kabaka Henry ow'omunaana mu ggwanga erya Bungereza. We twakoma omundi ogwaggwa munanga atuuliriza twakoma tuweza okulengera nga Kabaka atandise emizeegye egya kitaawe egya Henry ow'omusanvu emizeegye okwegomba jukira nono yegomba nnyo amaze okulaba mukyala we Catherine of Aragon n'abakyala munanga alemeddwa okuzaala omwana ow'obulenzi azadde abaana bonna embuto zaafuna ez'abalenzi bazaala abaana nga bafu endala ziva mu bufi n'abaana bawala abamu bonna bazaala bafa bufi ng'alina omwana omu yekka gwe bayita Mary. Kati munange yanoonya amagezi gonna okulaba nti nno yegobako omukyala ono era ebyali omu abitegeera yatula wali n'agamba nti nno bannange tulabika twasobya n'ayita ba bishops n'abagamba nti bakole kyonna kye baagala bakole kyonna ekisoboka okulaba nti munnange mukazi we amukyawa. Olaba yatuuka n'okunonooza mu Bayibuli n'agamba nti nno bannange tugye Bayibuli tugisome tulabe egamba etya. Yagamba bannange nze okuwasa Catherine mukazi wa muganda wange nakola ensobi nene nnyo n'asoma Leviticus 2:21 ngega nti omusajja bw'anaawasanga muka muganda we kinaabanga ekikolwa ekitali kirongoofu kubanga aweebudde muganda we era tebalizaala baana. Kakino kikozesa nnyo nagati nno oba Mukama Katonda anyiize kakati ensonga yakisifuna nate mwana wa bulenzi muganda nga mpuliriza ebyaddala mu Bwakabaka bwonna Kabaka yenna kasatafuna mwana mulenzi batono nnyo Bwakabaka batono nnyo obali bukkiriza nti omuwala asookuba nti afuga eggwanga afuga Obwakabaka kubanga jjukira abamu baabufunanga bwali bwakuyiwa musaayi. Kati neno mu ggwanga erya Bungereza naye Obwakabaka buno bwali bwakuyiwa musaayi ennyumba ezabulwanira era bagenda okukakkana ng'ennyumba y'aba Tudors erimba Henry yewangudde. Kati aga nti buno obukulembeze okubuta kiriza obagaana balina okuba nti basalawo ebintu ebyenjawulo ku ebyo naga nti options zaali 3 zalina okuba nti munnange asalawo okuba nti ono yennyini ekintu kino munange akikwatamu era yawa ebintu ebyenjawulo bye baatunuulira. Ekisooka kyakuddira omwana gwe yazaala ebbali gwe yazaala mu mukyala amanyiddwa nga Elizabeth Blount gwe bayita Henry Fitzroy bamukkirize kye bayita legitimizing bamukkirize nti mwana gwe bali bayita bastard nti akyali bastard kati asobola okusikira entebe. Ate kino kyakitegeeza nti ne paapa mwina omumukuteekamu nti omwana gwe bazadde balasobola okuba ng'asikira Obwakabaka oba nedda. Ekyokubiri kyakuba nti afumbiza muwala we Mary amangu ddala nga kisoboka asobole okuba nti no munnange Mary azaala omusika omulenzi anaatwala entebe omusayi gusigale mu famire era n'entebe esigale mu famire. Ekyokusatu kyali kyakuba nti kutsuula Catherine ebbali abeere munenga wasa omuwala omuto asobola okuzaala abaana amuzaalire omwami amuzaalire omuvubuka omulenzi anaasikira entebe eyo. Munnange ebintu byakyuka n'ebeera bibi nnyo nnyini ddala kubanga ebimu ku ebyo byagaanibwa ate ebyo nebikkirizibwa. Biki ebyakkirizibwa? Awe twakoma munnange atuuliza nga tumaze okulaba omusajja alabankana alengedde mwana amanyiddwa nga Anne Boleyn nga begamba nti nno naye yina akajanja jjukira bamusetinga kitaabwe Thomas Boleyn yasetinga abaana bano bombiri byazaala omu bamanyiddwa nga Mary Boleyn Kabaka n'amwagaleko mu Bufalansa bwe yajja eno n'amukyawa n'amugamba ne bamuwasa n'omwana omulala ate bwe kyaggwa bwe kityo era taata ng'emunnange embeera etasobola okuba ng'ekyankalana bakyayo omuwala asooka n'asetinga omwana owokubiri amanyiddwa nga Anne Boleyn nga yasomera mu Bufalansa omwana yasomako nga mugezi nga baga buli kimu yali akirina ebyaddala yakola obukodyo bwonna obw'okusendasenda buli musajja yamulabangako bw'ati ngaga nti tulaba kuki
nti n'ekigendero kyali kyekimu kyokka kya kusendasenda kabaka. Era kyovula nti omusajja ono Sir Thomas Boleyn yasaba abaana be bonna babere nga bagenda babere ba ladies in waiting, betugamba abalabirira n'abakyala Catherine owa Aragon ow'eggwanga erya Bungereza abamulabira beere ekitundutundu ku ekyo. Kitegeeza nti wali obasembeza eri kabaka obakubira pass ayine n'asaba ajja akole mu bwakabaka bwa Bungereza kubanga yali ambassador ow'eggwanga erya Bungereza obwakabaka bwa Bungereza mu Bufalansa. Munnange embeera bwetyo bwe yali, era kabaka bamutega akantu n'akalengeraga nno kiwedde. Oyo omwana yaani bamubuulira Anne Boleyn. Kabaka gwamu omwana asomoza kabaka nga wamusomoza nga bw'okiwulira, kuba atuuka n'okumugamba nti nze kabaka sina tabbu naawe, naye kyolina okuba nti okola nze ku lwange sobola kwagala ng'okyalina mukyala wo, kubanga tosobola kuŋŋatika kunteekako mbeere nga mistress nga wakola muganda wange Mary Boleyn. Munnange ekyaddirira kabaka ng'atamidde kyetuyita omukwano, ng'atamidde alinga gwe baloze n'abakyala nga naye ataasa okunyiiga Catherine agakye ekifuuse ku kabaka ono. Munnange ebyaddirira ono omuwala Anne Boleyn, ekisooka yali yasoma ebitabo ebyamuku abasajja abaali batandise kibayita Protestant Reformers nga Martin Luther nga William Tindo yabisoma kubajjuke yali mwana muyivu. Kati mu kubisoma n'agamba nawe amagezi naga nti tusobola okukola ABCD okulaba nti nno kabaka ompasa omukyala omuteeka ebbali. Eyenkola munnange ekyagera maaso omukyala Catherine kabaka gwe yamala naye mbufumbo emyaka 24 ng'afumba mukazi wattu gwe yawasa ng'amujje ku muganda we. Muganda yamaze okuba nti afa, amayiddwa nga Arthur, yafa obulwadde bwe bayita sweating sickness. Bwe yafa kigambwa nti ono yafa just nga yakamuwasa. Kati ekyaliwo kyonna muganda nga mpuliriza ono kabaka agamba nti nno alabika ono omukazi yajja n'ekisiraani, nti ayeka ono kabaka naye yasobya, bonna baasobya, ennyumba yasobya, ne basobya Katonda, ebyawandiika bonna bikyamya. Mbukati ekibonerezo kyali mu kuba nti munnange akifuna. Kati eyagala ekintu kimu, bawukane ne mukazi we ow'empeta n'abakyala ow'eggwanga ow'akabaka obwa Bungereza. Ongana nga mpuliriza ng'embeera ekyagera maaso mu bwakabaka bwa Bungereza ng'abantu bakyali awo bakyebulanganya bagaki ekigenda maaso. Kabaka ng'alina gwalaba Anne Boleyn amulengera. Muganda nga mpuliriza nga tanakuba ng'agenda nnyo into deep wabula ng'ate ayagala ye baire nga bawukana ng'anaso okuba ng'asindika abaka ab'enjawulo bagende mu Roma baperereze paapa abaire ng'akkiriza. Kabaka akyawa omukazi gwe yawasa empeta amugobe, abaire ng'awasa munnange omulala mistress amuwase amufuniye munnange ezzadde ery'obulenzi. Ensi ekyebuuza tugenda kukola tutya? Laba muganda nga mpuliriza tuli eyo mu myaka gya 1503 mwasatu eyo tutambula mpola mpola. Munnange ekyagwa mu bwakabaka bwa Bungereza si bwokka wabula Bulaaya yonna wamu ne Bungereza yonna bwe bulwadde obwali bujja nga butta abantu mpola mpola. Bwe nagamba nti no bubeera mubika bwebeera no waffe tugamba nti no COVID-19 ow'ebiseera ebyo 1503 kubanga ebyaddala ekirwadde munnange kyagwawo mu bwakabaka obwa Bungereza. Kabaka ng'akyayiiya engeri y'okukyawamu omukazi we awase mistress we Anne Boleyn. Muganda mpuliriza outbreak, ekirwadde kye bayita sweating sickness, ekirwadde ekikuyingira mu byenda. Ekirwadde si byenda byokka ekikuyingira mu mawuggwe ne kikuziyiza okussa obulungi. Ekirwadde ne kitandika okuba nti gwennyini nga tokyakisa otandika okuba ng'otuuyana n'otuuyanirira mpola n'ogwa wali muganda wange n'osambamu gumu ebiri. Ekiddako ng'eyo munnange basima. Ekirwadde ekyo kyalumba ekibuga, kyalumba obwakabaka. Muli mu kulumba obwakabaka abantu baafa okusaanawo kwennyini. Era kigamba nti n'abantu ekyasima okuba kibatta kwali kutya mbunno na kulya bubi. Okulya poor diet, mulya bisiike byokka. Munefiya ey'obulwadde buno yatta nnyo abantu mu biseera ebyo. Kati wuliriza munnange atuwuliriza, tulinga abali mu Uganda ebiseera bya leero ne tuzze mu mwaka gwa 1503. Muganda nga mpuliriza
ne betwogera biringa ebi mu Uganda oba mu nsi yonna. Ekirwadde kino tekyalina ddagala lyonna. Ne Kabaka yagenda n'afunayo ko ku buddagala bwagati no yalinga obumira ng'obukozesa tuyinza obuyita covid ebiseera bino bwageza okuba nti munange bumutaasa era no Kabaka yakwatibwa yeke nnyini n'abeera munange abeera isolated, abeera separated, bamwawula kwa bonna abaali bakola naye. Era wawulyanga ebiwoobe okwetoola city, okwetoola ekibuga kyonna, obwakabaka obwa Bungereza, obwakabaka bwennyini. Kalidinaali omu ku abo abaali abanywanyi ennyo abakabaka Henry omunana ono amayiddwa ya Cardinal Wolsey. Munnange Cardinal ono Wolsey yavaayo n'agamba nti plague obadde buno omaze okuba ndi buyingirawo amazima gennyini kirabika kyali kibonerezo eri Mukama Katonda. Yali anyiize Katonda ng'atubonereza olw'ensonga nti nno obwakabaka bwali bunasobola okuba nti busobeza ddala. Era n'agamba abantu bannaye mufukamire ku maviivi gamwe musabe kubanga Katonda munyiivu. Ebyo abyogera munnange atuuliriza. Abantu bafukamira ne basaba. Abamu baggala amakyaki, baggala EKELEZIA, baggala amasinzo gonna, bawera enkuŋŋaana mu ggwanga lino ne mu bwakabaka obwa Bungereza wamu n'amawanga ageesudde gonna agatuukamu obulwadde buno. Abantu abagambanga munnange okwambala tezaalinga masiki bati okwesabikanga ennyindo, siba ekiwero ku nnyindo kubanga abantu bawunyanga. Aye n'ekiranga okwesiba masiki okuba nti takusammuliza malusu, takusammuliza maziga, takusammuliza fluidi zonna oba omusaayi ogunaagumuvuddemu kuba entuyo zaalinga nnyingi nga batuuyana bafa batuuyana. Muganda nga mpuliriza abantu babagamba bonna nti olina okuba nti okola omuntu ng'afudde walina okukwata engoye ze zonna zabadde alina zabadde asuulako zonna ne muzookya mu bwakabaka bonna owali butwali wa Bungereza. Abantu bwe batyo baakolanga ne bagamba nti mwewale nnyo okuba ne musemberera abantu abalwadde, mweyawulire ddala. Era ekyo baakigamba ne bawera enkuŋŋaana nga begambye n'okusemberera abantu ab'enjawulo. Kabaka gambye yode yalina ku buddagala bwe yali akwese eyo bamufunira obwasa okuba nti bumuwonyaawonya nga naye wagenda maaso okuba nti munaye ng'amiraamirako. Era bamugamba nti nno yalina okuba nga kabaka okusigaza abakozi batini nnyo mu lubiri ng'ebitundu 10 ku 100 babeere nga basigaza babeere nga bamunange beewonya omujjuzo olw'okutambuza obulwadde buno obumanyiddwa nga obulwadde obw'okutuuyana bagamba ba sweating sickness. Kati olw'ensonga nti obulwadde munange bwaliwo mu bwakabaka wa Bungereza, kabaka yakakozesa ng'ate akakisa. Katya yagamba n'abakyala we Queen Catherine yamugamba nti naagira afulumako mu lubiri kubanga obulwadde bwali bungi nnyo, agendeko nate mu Bufalansa kuba mu Bufalansa obulwadde bwali butini nnyo, agira abeerako eyo ne muwala we amayiddwa nga Mary. Munnange ampuliriza abantu abafa mu London beeyongera. Era bagamba kabaka Henry ow'omunana kyalina okuba nti akola ye nga ye naye yeeyawule. Era yavaako ne mu lubiri n'aleka ekibuga London n'agendako nate n'akyusa olubiri n'agendako mu lubiri olulala olutali mu kibuga kyennyini London awo. Munnange ekyaliwo abakungu wamu n'abantu baabwe abamu baatandika okuba nti bafa, bakongoka we bafa. Abantu baayokyanga kye bayita engoye, abantu baayokyanga kye bayita ebitanda, abantu baziikanga abantu entana nga tezikyamala nga balina kye bayita mass graves, entana ez'ekirindi. Munnange ekiddamu kigamba nti nno n'abo bonna abaali ku lusegere olwakabaka abamu baafuna munnange akawuka kano. Era mu bankaluwa kabaka yali awandiika kuba yagamba ne Anne omukazi mistress gwe yamaze okuba nti yayagala ng'aganza abantu tebalina kuba nti bafumbirigana kubanga tana kubanga akyawugana ne mukazi we kuba bali tebalina kuba nti baawukana. Yawandiika ebbaluwa ey'omukwano eri mistress we Anne Boleyn ng'agamba nti nno yawulidde nti naye obulwadde bwamukutte. Kituufu obulwadde bamukwata era abamu ku abo bamaidi oba abakozi aba Anne Boleyn munnange yafa. Mu kufa Anne Boleyn naye obulwadde bwamukwata kuba yakwata ku mulwadde. Era mu kumukwata kabaka bamugamba nti omwana mulwadde ebyaddala gyali mu Bufalansa alayika okuba nti agenda kufa tewakyali kyakuzza. Kabaka kyeyakola kwe kuddira ku bantu be abasawo ab'amannya abali mu mujjanjaba n'amusindika mu Bufalansa, genda ojjanjabe mwana muwala, bw'aba tawonye nawe tokomawo.
Era munango musawo wamu n'abasawo ab'enjawulo ne bayegayega paka mu ggwanga lya Bufalansa okutuukayo ne bawa Anne Boleyn ku ddagala, era mu kumuwa eddagala n'abeera ng'asookuba ng'atereera n'asurvivinga bulungi nnyo n'adda engulu. Era munnange ampuliriza wamu ne kwabo abaali abanywanyi ennyo abakabaka abali ku lusegere abasinga baweebwa eddagala munnange ne bawonera ddala. Anne Boleyn gwe twogerako yawona okufa, naye ebyaddala ebibuga biyitirivu nnyo mu ggwanga lino Obwakabaka bwa Bungereza muna ebyatanga okuba nga tebikyali mu bantu. Abantu baafa, abaasigawo ne badduka mu byalo ne bakireka ekibuga nga kikalu nga bw'okiwulira. Kabaka bamugamba nga alina okuba nga working out buli kaseera, alina okuddukaddukamuko okutuuyana, kuba nti bw'odduba otuuyana walina okuba nga olwanyisa munnange ekirwadde kino. Era kabaka yazuukanga n'ekiro ng'asoyeka n'asooka addukadduka n'ajoginga awo alaye ng'afuna ku bbugumu nga tebakkiriza bantu kuba nti munnange osobola kuba nti owola, kuba wowola bw'oti oyinza okwesanga ate obulwadde munnange omaze okuba ne buyingira mu mawuggwego ne bugakwasa n'ofa ntosobola kuba ng'ossa. Munnange ekyaddako kabaka okumanya yatya nnyo, yagendanga ne mu EKELEZIA n'afukamira n'asaba ekisonyiwo neenenya ebibyo ebyo byonna n'agamba ayi Mukama nsonyiwa, nasobya nze gy'oli naye tusaasire otuggyeko munnange ekimbule ekirwadde kino kyotuteetedde mu Bwakabaka wamu ne mawanga gonna ag'enjawulo. Olaba n'ebbaluwa ze bamuleeteranga munnange okuba nti asoma, kye baakolanga sanitayiza biseera biri ebyedda ng'ebbaluwa ogikwata bagikwata bino bateekako sanitayiza ne bagifuuyirafuuyira. Edda sanitayiza baakumanga omuliro, ebbaluwa basooka kugikalirirako ku bbaasa, then neyoka bagibikkula kabaka nayoka agisoma nga baga munnange batteeka virus obulwadde obaza okuba nti buyingirawo. Tewali yamanya bwavaawa, tewali yamanya ngeri yakubujjanjabamu, wabula nga buli omu akugezaako bugeza. Abantu baleka okuba nti babagamba kimena okukola kyali kimu kyokka, mulye ebibala naddala kye bayita lemoni, enniimu wamu n'emicungwa. Era abakungu bonna tebyabavanga ku lusegere, enniimu wamu n'emicungwa. Kakati munnange ampuliriza ekyaddirira kabaka ku mundi ogwasookera ddala kwennyinnyini kigambwa yagenda maaso n'akwata n'okukwata yekennyini n'abakyala n'agamba nti bajja kuba ekyodde kasaba n'akimaliriza bajja kwebaza Mukama Katonda, naye n'agamba nti bonna basabe. Kakati kigambwa nti no ekirwadde kino ekimanyiddwa nga sweating sickness mu ggwanga erya Bungereza n'Obwakabaka bwonna kyattanga nnyo abasajja abaali bakozeemu betuga abagagga babinyonkondo n'abaali ab'amaanyi ennyo ate bekyakwatanga ne kitta ne bano bannakunkunya edda simanya ba vulnerable poor bo munnange tekyabakwata kyabatta nnyo era kyattanga nnyo abantu abalina mukko ekyefaananyiza COVID-19 era nga bafunamu n'enjogera egamba nti nno abo bonna buli kisa yali yeemanyi nga mugagga ng'alina kasente nti waliwo ekiseera ekyatuuka nti nno bo tebakyagala kuba nti beeyita olwa status yaabwe nti mugagga alisaaga bamuyita omwavu mbwe ekyodde akiwone. Munnange obadde buno bwatandika okuba buspreadinga si Bungereza wokka, bwatambula bobo muhambaga mu Germany ne bugenda butta abantu abasukka mu 1,000 abafa just mu kisa entono ennyo. Tebwavaawo ne bwambuka mu buvanjuba obwa Bulaaya era ne butta abantu bayitirivu nnyo. Ne bugenda mu Switzerland mu December ne butta abantu 10,000. Ne bugenda mu Denmark, bubo Sweden, bubo Norway, bubo Lithuania, bubo Poland, bubo Russia. Cases empitirivu nnyo muganda nga mpuliriza zana kwa munnange ziwulikika. Ne butuka mu ggwanga erya Italy ne wakati tewali bungi nnyo nenge bwatta abakadde mu Bufalansa. Era tebwakoma muganda nga mpuliriza bwagenda ne mu Netherlands ne butta 10,000 by'abantu. Era munnange tebwakomaawo bwasala ne bugenda mu kibuga ekimanyiddwa nga Antwerp ne mu Amsterdam ku makya nga 27 Septemba nga bwatuuse dda ne butta ku bantu munnange abaali eyo. Era ekyaddirira kiga nti no mu wiki ntono nnyo omwaka ogenda okuggwako ng'ebyaddala ne Switzerland yennyini kibutundu ekyobuvanjuba kimaze okuba nayo kiri ku ttaka ng'abantu bafudde nga tebamanyi kyakkola nga tebamanyi kikigenda mu maaso. Muganda nga mpuliriza obulwadde buno obwakakkanamu ne balangira nti bukakkanyeemu abantu baasanyuka. Era mu abaasanyuka of course mwali kabaka
wamu ne n'abakyala we kuba yatunula kyali kimu kyokka si n'abakyala ono wabula oli mistress gwagala okuba nti munnange agenda kuba nti azzaawo amayiddwa nga Anne Boleyn era munnange ebyaddirira nga okuwona kubaddewo ng'ekirwadde kimaze okuba kiyitawo kisebe kisse mu bwakabaka bwa Bungereza muno okwetoola ensi yonna mune baateekateeka okusaba okw'ensi yonna okwebaza omutonzi abawuyisizza mu kirwadde kino muganda nga mpuliriza maze okuba bateekateeka nate essaala program kalumanywera kakati nno nga tukyeyongera program yaffe no kalumanywera akawungeza akona ku lwaleero tukyalaba embeera nga bweri munnaffe mu bwakabaka obwa Bungereza ekiriyo tumaze okulaba nate obulwadde omayiddwa nga oba sweating sickness maze okuba nti munnange buwona we bwawona kabaka ateekateeka okusaba kyebayita mass ate ng'eri mass abantu bonna babeere munaye nga basaba beebaza omutonzi ku kyabayisizzaamu ku lwabo munnaffe n'abo bonna abafiiriddwa obulamu bwabwe okwetoola obwakabaka bwa Bungereza wamu mpozi ne Bulaaya yonna kubanga munnange guno omuyaga ogw'obulwadde gwali mukambwe nnyo kubanga gwakosa abantu bayitirivu nnyo munnange kabaka ku mundi ogusooka ddala n'abakyala yakoma mu Bungereza n'abakyala Catherine era kabaka yatuulako naye mu EKELEZIA ne basaba bonna mu kaseera kennyini ako nga musajja mukulu avudde mu church mu EKELEZIA ekyaddiyo kimanyi muganda wange kaali kaseera nateeka akwesanyusa ye wamu ne Anne Boleyn ava mu Bufalansa akoma mu Bungereza kabaka yagamba ndaba kuki munnange beesanyukira era ekyali awo kyali kijjobi buli omu ngazze mukola ku munne ne baba ng'ate abatandise obutandise munnange omukwano gwabwe kati munnange ekyaddirira kabaka ng'alina okugenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuba nti ebyaddala akyawa mukazi we era kye yakola newankubadde nga paapa yasindika officials mu bwakabaka obwa Bungereza okulaba nti no bateesa ku nsonga zino bamuperereze bamubuulire bamugambe tekikkirizibwa mu Bayibuli kikkirizibwa mu maaso ga Mukama Katonda okwawukana ne mukazi wo gwafumbirwa empeta naye kabaka olwayi mugamba bino n'atiisatiisa n'agamba singa Roma singa paapa tavayo kunsapooti nkumpagira nze kukyawa mukazi wange empase Anne Boleyn amazima gennyini Bungereza ng'obwakabaka newona bwe tutwala tujja kutiisatiisa tuve nga tukyatwalibwa Roma tube nga twetwalira nga ffe nga obwakabaka bwaffe tulina n'eddiini yaffe munnange kabaka kyeyakola ekirala kwe kutandika okuba nti afoosinga oba nga awaliriza n'abakyala we Catherine okuba nti akkiriza nti obufumbo bwabwe ebyaddala ye naye mbu tebuli oke bali balina okuba nti baawukana wano Queen oba n'abakyala yagenda maaso nasooka agamba kadino ng'agenza okwejjusa mu EKELEZIA n'amugamba nti ebyaddala ye nga akyali oba mufumbiza kabaka Arthur mukulu w'ono Henry ow'omunaana nti ebyaddala bonna baali baana bato ekitegeeza nti ate baalinako bakule ekyennaku laba kabaka Arthur n'afa nga tebannaba bennyo bonna kutandika bikolwa ebya omusajja n'omukazi era ekitegeeza n'abakyala n'agamba nti nno ebyaddala limbeerera naga nti agenda okuwagala Henry yeetalabanga musajja yeetalabanga ku musajja yenna mulala n'olw'ensonga eyo ye nga ye true wife oba ye mukyalo omutuufu atuukiridde owa kabaka Henry era ne Henry naye akimanyi lwakwebuuzaabuuza nti yayagala Arthur naye gati yayagalako Arthur n'akamu n'akedda kubanga obufumbo bwabwe tebwali kye bayita consummated tebwagenda mu kikolwa kyonna kuba bali bakyali baana bato munnange obudde buno kabaka Henry we yabiwulira bino naga tekyazza kintu kyonna era yatiisatiisa n'abakyala wennyini Catherine n'amugamba nti nno muganda wange mukazi wange olina ebyokusala bibiri either ogenda gwe kennyini n'ofuuka omusista omunaani mu kigo oba tujja kusiba kama tugembuza okuliisa engo gwe wamu ne muwala wo nti mbadde mupulaninga okuba nga mutta kabaka ate ekyo kimanyi musango ogenda okuba nti gubeerawo kabaka labba n'abakyala yagaana naga sigenda kusituka ngende nebika akakaaya ngende nebike ng'omunaani mbere ng'omusista sijja kikkiriza ekyo era kabaka n'amutisa n'amugamba bw'oba ekyo kiganye
nva ku muwala wange amayiddwa nga Mary okumugamba ebintu okumutekamu butwa okumugamba nti nno nze kitaawe ndi mwenzi mbu kitaawe simwagaza kalungi na kamu mbu kitaawe nkukyaye toyimugambe bono bimugamba tujja kunoonyeza ekyokukolera kati munange obufumbo bwonna bwananga obwanga bubeerawo lwakutiisibwa mukazi wattu ng'atidde munafu atuliza kabaka Henry omunana yatandika mu lujjudde mu bwakabaka bwennyini nga bayita enkuŋŋaana ng'ayita Anne Boleyn ng'atambula naye ng'ensi eraba ng'amunywegera ensi eraba nti obudde bwonna agenda muwasa ng'ensi etegeere newankwadde kabaka tebamuddamu naye ŋŋambo abantu balekanga okwerumaaluma ne bagamba nti akawala akajjanga wano ke tumanyi kamalaaya kakola ki ku kabaka kagenda kukyakanya obufumbo bwaffe bwonna kakukyakanya obwakabaka bwa Bungereza bwonna era munnange awo mu kiseera kyennyini ekyo nate paapa ng'asindise kalinayo mamayiddwa nga Kompagio yajja mu Bungereza ekyamuleeta nate kuddamu kwekennenya nsonga kubanga baga nti kabaka Henry afuuse Henry mbu akabaka bwa Bungereza aleka kuba nti ayuzaamu kye bayita EKELEZIA katolika munnange baddamu ne batuuza kooti endala mu bwakabaka bwa Bungereza ne bayita n'abakyala yennyini ajje abeeko kyayogera Catherine era mu kujja yayogera n'abagamba nti bannange ebyaddala kyenjogerako nga Mukama Katonda ye mujulizi wange nze we banfumbiza kabaka Arthur tewali kyaliwo twali baana bato ffenna era Henry gwe mulaba mu maaso gammwe wano kabaka yanfuna sirabangako musajja mulala yenna Henry olwakimugamba n'atunula bw'ati kabaka ng'alaba mugamba ekituufu n'abakyala bamala nti ayogera n'agamba nki emulowooza mwenna era n'afulumirawo mu kooti ye n'agenda mu kisenge kye n'abaleka babere nga boogera kabaka yawulya obusungu n'awulya ennaku n'awulya ennyiike amazima gennyini kye baakola ng'ayita mu banne bakalinaali ba bishops abali bamukiririzaamu bagakuleeta baapanga abajulizi ab'ekikwangala ne bajja bawa obujulizi mu kooti munnanga atuuliriza bano mu kujja n'abakyala yali amaze okuba nti afuluma mu kooti eno era teyaliiwo baweza obujulizi abasajja be bayogeranga mbwa affe ne kabaka Arthur yatunyumiza nga bwe kibadde nti era kituufu munnange yaliko n'oyo omukyala n'abakyala wano nno Kompagio gwe basindika okuva mu Roma yagamba nti nno okusinziira nga bw'abiwulidde byonna ye yakitegeera nteeka kabaka alina akakodyo kakuba nti ayisaawo kukyawa mukazi mu mbeera ey'obubba yarangirira n'agamba nti nno okusiza ku judgment gyengenda okuba nti nkola ne Roma yonna tujja kusalawo kanze amawuli eri paapa tujja kusalawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa October nga paapa amaze okuba nti munnange buli kimu akitegeera wano kabaka yawulira obusungu nnyo nnyini ddala n'agamba nti kyakitegeeza ki kyali kitegeeza nti kabaka olukuŋŋaana lwalina okuba ntuddako kabaka paapa ng'awulidde bino byonna yalina okwesitula agende mu Roma kyeyagamba mutajja kuba ng'akikola ntajja kuba ng'akikola muganda wange ampuliriza akati nekyaddiyo okimanyi paapa nga balindira tulabe ebinaavaayo ku sayidi eyo ye Henry ow'omunaana yaga tajja kuba ng'akikkiriza Anne Boleyn n'agamba yali muwala nga muyivu yasoma ebitabo mu bitabo byasomanga ebimu ku ebyo oyagwira ku kitabo ekimu kye bali bamuwadde n'agamba kabaka nti ate teweemenya nina ebitabo ebijja okusapootinga koozi yaffe yamugamba kabaka bitabo kyebyo n'agamba waliwo ekitabo ekikufuula nti bw'obanga gwe kabaka kikufuula nga gwe empera ate nga gwe paapa obwakabaka bwo era ekitabo kiriwo okisomako kikulaga nti nno kabaka abeera representative yabeera omutume owa Katonda ku nsi kuno era naga nti nno etteeka erya Katonda era lyetteeka erya kabaka okusinziira ku kitabo kabaka yasanyuka n'agamba ndaba kuki kimpe nkisome ne bakimwala bere ng'asoma ebitabo ebyenjawulo ani nga yamugamba nti soma ebitabo bino ebituyisa otulenga mune tufumbirigana mu kiseera kyennyini ekyo ne sister owa kabaka amayiddwa nga Margaret munnange yafa era kabaka yafuuka so furious yanyigira ddala nnyo nnyini ddala mu kunyiiga
n'agamba nti nno newankubadde nga Nnaabakyala Margaret sister we yali tayagala abeerenga wasa Anne, naye ate mu kufa emu nekyamuluma nnyo nnyini ddala. Naye nga kigambibwa emabega ekubona omukyala yafa asesema musaayi. Kigambibwa mbu engeri gyalimaze okuba nti omwana omukyala ono Margaret muganda wa Kabaka yennyini Nnaabakyala Omumbejja yali awakanya okufumbirwa kwa Anne eri Kabaka. Mu kigambibwa mbu mu kufa kwe Anne yalinamu omukono, kubanga yafa nga asesema musaayi, akabonero akali kalaga nti ayinza okuba aweereddwa Munange Butwa. Kakati Kadina amayiddwa nga Wolsey ono ye yagaana oba yalemererwa okonvisinga ne Paapa okufuna ekiwandiiko ekisazamu obufumbo bwa Kabaka Henry owomunaana wamu ne Nnaabakyala amayiddwa Catherine wa Aragon. Era no mu kugaana bw'ati Anne awulira bubi nnyo nagati n'omusajja gwe osana kufa. Era munnange ekyaddirira Kaidinaali ono Wolsey bamusaka emisango sange egy'okukwata kyabanga akkiriza mu Bwakabaka wabula akkiriza mu Paapa, bamukwata ne bamuggalira. Mu kumuggalira nga tugakwata kutako nato omusango ogw'amaanyi ennyo nnyo ddala. Munnange ekyaddirira musajja wattu ng'ali mu kkomera, bamaze omugamba buli kimu nga bwe kyali. Nagamba nti nno nze okugenda ali banja okyenga ensi eraba kyengenda okukola okimanyi. Munnange bali bamuwadde ebyokulya apo, bamuwadde n'akambe kalina okuba nga agisaza mu kkomera gye bamutadde. Musajja wattu kyeyakola bamutaddeko omusango gwa treason. Ale treason omanyi kyolina okuba nti ofuna kuba kutta busi. Kati nga akyalina omusango gwati bagakuba bamutta, yakwata akaso ne yeesala obulago nagasijja kukkiriza kuswala nga nzikiriza nti ngenda kumenya amateeka ag'ekitabo ekitukuvu ekimanyiddwa nga ekya Bayibuli. Munaye mu biseera ebyo nnyini kubajjukira Kaidinaali maze okuba nti avaawo, kati akulira banne mu byeddiini bonna balonda omusajja amanyiddwa nga Sir Thomas More. Thomas More bamulonda okubeera Lord Chancellor ate nga Chief Minister. Kabaka n'amuwa obuyinza bwonna obw'okukola buli kimu kyayagala okuba nti akola. Namuga genda mu maaso obeere nga buli kiisi okola buli kimu. Yatandika Thomas More nga Lord Chancellor ate nga Chief Minister yatandika okukola emirimu gyonna emijama kyeruyita date work. Yatandikira kuba bishops bonna abaali tebakkiririza mu kwawukana kwa Kabaka ne mukazi we, abaali tebakkiriza Kabaka agenda kukosa omukazi omulala, bonna babasaka emisango ne bakwata ekiro babatwala ku makya ne basomera emisango egy'enjawulo nti mwegaane Katonda wammwe mukkirize ebya Kabaka. We bagaananga bakwokya olaba misana ttuku. Yayokya ba bishops, yayokya abantu ab'enjawulo. Omu ku ba bishops bamuyitanga Bishop Finch yawandiika nti no mu church muleka muzzemu kati ba beggars. Obwakabaka kabaga kuba nti busaanyaawo Ekelezia Katolika, ono bamwokya enseera bamisana ttuku n'afa ng'omuliro gumwokyeza nga mulamu. Munanga atuuliriza. Paapa kyeyakola amaze okuba nti awulira bino byonna, yagamba tajja kukkiriza nasse kukkiriza yenna kuba nti assa omukono ku kiwandiiko okukkiriza Kabaka abeere munenga afumbirwa oba nga awasa omulundi ogwokubiri ng'ala kyalina mukazi we. Tajja kukkiriza divorce, tajja na kukkiriza muwala kuba nti munanga atwala omukazi ono. Munanga mpuliriza gwali ku Impact FM Radio Samayinja. Ekyaddirira n'omwana gwe bayogerako oli amaze okuba nti yafa obadde obw'enjawulo, kati Kabaka ali awo talina kyalina. Ebyaddala Nnaabakyala Anne yamugamba nti no gwe tofaayo, nze kasita onompasa bw'oti bapa amazima gennyini nja kukusuulirawo ezzadde ery'omwana ow'obulenzi. Kabaka olwamusuubiza, jjukira Kabaka yalinga ali awo kati atandise okuba nti ayize takyategeera olwalaavu. Era naga nti nno bagako balinda ki obudde bwonna okuba nti munnange bo bagenda mu maaso okuba nti bafumbirigana. Yagamba nti akisa katuuse, kati buli kimu akitwale nga kiri mu mikono gye, buli kimu akitwale nga yasalawo, buli kimu nga yekamala byonna. Jjukira yagamba nti olwedde amaze okuba nga afuna nti obuyinza asome ekitabo Anne kyamuwadde, akinuddemu agambe nti no bulijjo nfaaki nsobola okukola ABCD nemera nga nze munnange Kabaka, nga nze nkiikirira, nga nze nkola nga Paapa, ate nga nze nkiikirira Katonda ano ku nsi. Kati lwaki bwe tubeera tubemenya buli kaseera era bulijjo?
whenever nagaba bishops oba mukkiriza oba temukkiriza ngenda kuba mpasa omukazi ono ate ngenda kubanga nchawa omukazi amaidwanga Anne amaidwanga Catherine. Papa chiyakola ngaita mu bayambi bwe bagamba bawa amagezi omukyala amaidwanga Catherine okuba nti ava mu lubiri abeera munaye agende Samuya. Era munange chiyakola omukazi ono naga nti ekijja kijje kasita ave mu lubi naye still nga takoze eki tebafunye kibayita divorce tebawukanye nani ne Kabaka Henry owomunana. Family ya Anne yafuna munnyo nyini ddala nga bw'okiwulira. Taata we olwedde bamufuula omukungu ennyo idala Earl owa Wiltshire. Muganda we ye ne bagenda naye ne bamufunira ekifo. Kazini oba kizibwe owa Anne ne bamufunira ekifo munene n'abeera Earl of Ormond. Era banyo bafunira mu ddala nnyo nyini ddala. Taata we bamunisa amadaala nga y'omuko munanga abasalawo ebintu ebinyo bino kwanti bakola. Era nga alina okuba ng'atuula buli kaseera okuddirira Kabaka. Era munnaffe ebifo byonna byonna byali occupied by the Queen. Amaidwanga Catherine byonna byonna ebyo munnange byagenda maaso nibanga kati obudde buno family ey'aba Boleyn yeri kati okuba nti munnange yeebirina. Era munnange ekyaddirira ekyokuba nti nno buli omu yalina okwebazanga Anne kubanga yaliwo ekibayita yateekawo interventions ezaaliwo ezaali ez'amaanyi ennyo ddala. Muganda we Mary emisango gye yalina gyonna ne wamu ne mutabani we ono bamuwa kasente nga kava mu Bwakabaka. Era kige mu mwaka gwa 1532 ne Bufalansa yennyini ya supportinga Kabaka ono abeere ng'agenda maaso okuba nti awasa munange okuwasa okupya. Era Kabaka ku myaka 41 egy'obukulu munnaffe atuuliriza. Kigamba nti okusooka mu ceremony gye bagamba eyakimpaatiira mu bubba secret ceremony ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa November omwaka 1532 munnaffe atuuliriza Kabaka awasa Anne Boleyn mu nkukutu. Mu nkukutu wabaali eyo na mu kibira amuwasa mu nkukutu. Kabaka musajja wattu awasa Anne Boleyn mu nkukutu n'agamba nga bakyamaliriza ebigenda maaso ye kyasazeewo okuba nti akola mu November nga 14 1532 kagira awasa akoye okulinda bali finalizing ekintu kino ng'ensi eteredde. Yagala so kubanga afa amababbanyi munanga atuuliriza kubanga mbiseera ebyo yagala so kubanga alaba nkana abakazi abalala naga nti ofuna abakazi abalala awasiza mu nkukutu nga bali bishops bali mu kuteesa baga nti Kabaka awaseta wasa nga bakyalinda ate ebigenda mu maaso. Kabaka asazeewo nti nasomye ekitabo ekimuwa obuyinza obwenkomeredde aga nti bali banagokuba bateesezza already nga nze mmaze okuba nti munnange yenfunako byenfunye. Munnange atuuliriza Kabaka yeefunya mwana muwala Anne Boleyn bw'amuwasa mu nkukutu nga 14 November 1532 Anne Boleyn muganda wange ampuliriza afuna olubuto lye tuyita ettu. Bw'afuna ettu ng'ofuma wabwe tebannaba kubanga babu legalizinga ettu ng'alifunye balako okuba nti bakola ki batuula obufofofo baga nti omusajja akoze omukazi olubuto n'abakyala ali ku ki. N'abakyala jjukira Catherine of Aragon bamugoye mu lubiri. Ebisenge bye byonna babiwadde Anne Boleyn. Anne Boleyn Kabaka amuwasizza mu kyama. Ensi tennategeera obwakabaka tebunnategeera nti amuwasizza. Bakyatambula bombi balindire balowooza bakyalindya ku lunaku olw'embaga lwennyini lwajja okuba nti bagende bulungi nnyo mwami n'omukyala. Ekyo tekyasoboka muganda nga mpuliriza kubanga olwo Anne kigambibwa nti nno afuna olubuto. Anne bw'afuna olubuto nga bwegambye muganda nga mpuliriza okusinziira ku kyaliwo yalinga akoze ekivve nga talina kuba nti babuulya omuntu yenna nti Kabaka omuwala Anne gwe yateesesa okuba nti awasa adde mu kifo kya Catherine afunye olubuto nga takubanga bamukuba embaga. Munnange baranga omwami batuula obufofofo. Era abanene bokka bye baategeera abanene babagambanga muyise kye muyisa kyonna kubanga omuwala alitu bannange. Tetwagala tuke etulyeko okuba ndirabika olubuto olulabike ng'ate Kabaka tannaba kubanga awasa omwana ono mu butongole.
era muganda wange mpuliriza ebigendererwa oba ebitambula wano wali baranga okuba nti basajja battu bakazi battu mu ggwanga erya Bungereza batandika omune mu Bwakabaka baranga okuba nti batunula nga bagamba ki ekigenda maaso. Abakungu bakalidinaali ba bishops ba father bonna batandika okuba nti beewuunya nti kabaka omuwala gwe badde abalaga bulijjo agenda okuddira mu bigere bya Catherine owa Aragon n'abakyala ate kati afunye olubuto nga tannamuwasa mbaga. Ba bishops batandika okuba beetakula simbi walaata ku mulundi guno bati maganduula kyekyadya muganda wange. Program kalumanyira bwetyo etambudde paka olunaku lunaddako mbeere bulungi mweraba.